mukono gwo guwonya kutere kitala mu ngalo buli mulabe wamukakanye wanike emikono waggulu omusabe kusumulule Batimayo teyasirika basirika nawe weyawulira ti Yesu ayita omwoyo ali wano kati semuwulira muwulira ebyokubakyusa ali wano lero osirika weyawulira ti Yesu ayita gasajja gamugamba asirike Batimayo teyasirika Yesu Katonda wange omwana wa Dawudi onsasire Yesu okola ebyewunyo nkawanonga nange poye Ali wano kati muwulira ali wano okusemayo n'eddoboozi ery'omwanguka limusa eddoboozi lisinga ali wano kati muwulira emikono gyaffe mu bbanga bwe tuti omulwanyi wa Mukama tokoowa omulwanyi wa Mukama tokoowa tobikoowa ebyokusinza Mukama koowa eby'ensi n'ebyo tobikoowa koowa eby'ensi n'ebyo tobikoowa wanika emikono mu bbanga ogulewo omutima gwo tugenda kuvaako ffenna emikono gy'abantu nga giri mu bbanga ddadi nsabye omwoyo watambule nsabye omwoyo watambule
the month of December is coming. kati omwezi gwa 12 guguno Let us tuguyingira prepare to receive it leka with joy. twetegeke tusobole okugufuna mu It is bulungi a month of great joy. gwe mwezi gwe tufuniramu essanyu God erisukkulumye is going to bless us amazingly. kubanga katonda agenda kutuwa omukisa mu ngeri There ey'enjawulo are going to be an overflow in your wagenda house. kubeerawo omuyiika mu maka go There are going to be an overflow. wagenda kubeerawo omuyiika I prophesy that it will be so in your life. era ndagula nti kibeere bwe kityo mu bulamu bwo If you believe it, take it. bw'oba okikkiriza kitwale In Jesus' mu linnya name. erya yesu There are going to be a lift of a cover that has been covering us in the month of wagenda November. kubeerawo okusitulibwa okwekyo ekibadde kibissa abantu mu mwezi ogw'e11 Not because of your prayer, si lwakuba nti osaba nnyo not because of your power, si lwakuba nti olina amaanyi but mangi there is a God of grace that naye reigns waliyo waggulu over. eyo katonda ow'ekisa He will never let the devil reign up to the end. tasobola kuleka sitaani kufuga paka ku nkomerero He can come in the night asobola okujja ekiro and he shows up in the morning. ne yeeraga enkya ku makya Our morning has come. enkya yaffe etuuse You know, in every race, mu buli mugendo gwonna in every race, buli musinde gwonna when you start, you always start strongly. bwe mutandika okudduka misinde mwena But mutandika he n'amaanyi who wins is the one who takes the medal. naye oyo asinga mu bonna yatwala omudaali Now, the month of December is the concluding month of the kati year. omwezi guno gwe tuyingidde gwe gufundikira omwaka Our omulamba God must. katonda waffe alina okutwala omudaali gwe So, what? Don't care what you faced. sifaayo ki ky'oyinza okuba But ng'oyiseemu as we, naye nga tuyingira omwezi ogw'e12 God is going to make people smile, katonda agenda kuteeka obumwenyu ku matama g'abantu so that we conclude the year asobole okufundikira omwaka when He's the one in the reign. nga yasinze yali mu bufuzi Our God reigns. katonda waffe mufuzi He reigns on high. afuga waggulu ddala You know, in the month of November, mu mwezi guno gwe11 I reached somewhere. I wanted to pray. nina we natuuka nga The njagala heavens kusaba was like closed up here. naye nga mpulira eggulu I lizibiddwawo was like in a box. nga ninga sibiddwa mu kibokisi I couldn't go far. nga sisobola kugenda buziba You mu speak ssaala words and they come back to nga you. nsindika ebigambo ne mpulira nga birinawo ebikuba ne binzirira You know, you're looking at me as if I am a backslider. Muntu But some of n'oliranga- you went through the same. ninga eyagwa naye ate namwe mwayita mu kyekimu And actually, some of you didn't even try. naye ate abamu ku mmwe temwageza nako wadde You just lived to whoever mercy, whatever befall you. Mwabeerangawo- Whatever came is what came. ku ssaala z'abalala ng'ekijja kye kijja But people who were in the spiritual, naye abantu abali mu nsi ey'omwoyo they experienced the barrenness in the month of November. baalega ku bugumba mu mwezi ogw'e11 We received the messages of pastors being sick, twafunanga obubaka obw'abasumba nga balwadde and they ddala could not trace their disease. nga tebasobola kutegeeza kiki kibaluma We have kituufu experienced the church. People are not coming in church. nga mu kanisa abantu tebakyajja Church is like a burden to you. ekanisa ng'efuuse omugugu gy'oli You have other things to engage in other than ng'owulira the olina church ebyokukola things. bingi okusinga okujja mu kanisa Abandoned the altar n'osibawo n'ogamba sigenda kuddamu kudda ku that kyoto has got life for you, ekirina obulamu bwo ggwe because there have been powers of darkness kubanga around. wabaddewo amaanyi ag'ekizikiza But the gafuga Bible says in Genesis, naye bayibuli eyogera mu after the lubereberye time of creation, oluvannyuma lw'okutondebwa and the world was mixed up, ensi nga terina bwefaanana light kimu and kyetabudde darkness mixed. enzikiza n'omusana nga But the bwetabudde Spirit of God was hovering. omwoyo wa mukama n'amamira And then they said, let there be light. ne bagamba leka wabeewo ekitangaala Because of the Spirit of God, olw'omwoyo wa katonda light was created ekitangaala ne kitondebwa and was separated from ne darkness. kyawulibwa wakati w'ekitangaala This is a n'ekizikiza season of bino separation. bye biro ebyokwawula bye May tulimu darkness be separated leka from our lives. ekizikiza kive mu bulamu bwaffe mu May linnya lya it be Yesu separated from you. leka kive mu bugwe May you experience the light of God in leka your olabe ku life. kitangaala kya katonda mu bulamu bwo This season ebiro bino bye tulimu and the days to come. n'ennaku zonna eziri mu maaso In gaffe Jesus' mu mighty linnya name. erya yesu I have a message. I will still play it to you. olwaleero nina obubaka bwe The nina message obaleetera. is reviving your personal altar. era obubaka buno bugamba nti okuzza obujja ekyoto kye kya ssekinoomu When you meet God, bw'osisinkana katonda you make an altar. okola ekyoto When you meet God, bw'osisinkana katonda you make an altar. okola ekyoto Blessed be the name of the erinnya lya Lord. mukama waffe erebazibwe Point to your neighbor and say, neighbor, so nga mulirwana wo mugambe nti when you mulirwana meet God, bw'osisinkana katonda you build an altar. ozimba ekyoto
Let's go to Genesis chapter number 12. Lubereberye 12. A person on a projector. Let us move together quickly. You have been good. Let us do this. Let us do this. We are on chapter. Okay. Let us read together. Let me stand here and we read. Katusome Read fena. from the screen. If you have a notebook, you write it down. You will take your time to read later. But as for now, let's read from the same screen. Katusomere waggulu wano. At the count of 3, let's go. 1, 2, 3. Appeared to Abraham and said, I will give this land to your offspring. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Now, this, okay, are we praying? Number 8, okay, let's read. From there he moved on the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and worshipped him. Here, the central word, I mean, the word which doesn't appear on other versions is he worshipped him. Mu nzivunula ndala kwe kusinza. Because the other versions are saying, and he called upon the name of the Lord. Kubanga enzivunula ezigamba nti n'akoowola erinnya lya Mukama. But what is a central message I am picking here Naye obubaka obw'enkulu ngo bwe is that tujjaawo when God appeared to nti Abraham, Mukama bwe yalabikira Ibulayimu, Abraham built an altar. Ibulayimu n'azimba ekyoto. And when he built an altar, Era bwe yazimba ekyoto he called upon the name of the Lord who n'akaabirira appeared to erinnya him. lya Mukama eyamulabikira. When God appears to you, Mukama bw'akulabikira you must build an altar. olina okuzimba ekyoto. When you accepted Christ as your Bwe Savior, wakkiriza Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo, next on our agenda ekiddako ku by'olina okukola is the altar. kirina kuzimba Don't kyoto. ignore the matter of the altar. Teweesambanga ensonga z'ekyoto. In every relationship, Mu buli nkolagana yonna there is something that brings people together. waliwo ekireeta abantu wamu. Basically, in a simple terms, the word altar is what you find a meeting point between divinity and humanity. Mu njogera ennyangu ekyoto twandikiyise ekifo awasinkanira omubiri n'obwa Katonda. The altar Ekyoto is what men use to extend their influence to others. kyekyo abaana b'abantu kye bakozesa okubaako bye basindiikiriza ebitali birungi oba birungi eri abalala. The altar Era ekyoto is what men use to alter as all other altars. abaana b'abantu bye bakozesa okukyusa ebyoto ebirala. Now, you as a child of God, Kati nga ggwe omwana wa Katonda, it is very important kibeera kikulu nnyo to ddala revive your altar. okuzza obujja ekyoto kyo. Why revive it? Lwaki okizza bujja? Because it has gone low. Kubanga kikaze. How many of you Bameka ku mmwe pray an hour in a day? ng'osaba essaawa emu mu lunaku? The altar Ekyoto has been altered. Now we want to revive it again. twagala kuzza byoto byaffe bujja. I am here to sound this to you. Era ndi wano okubaleetera kino Your kukitegeera. altar need to be revived. Ekyoto kye kya ssekinomu kirina okuddizibwa You need obujja. to revive your altar. Olina okuzza obujja ekyoto kyo. Work on it. Kikoleko. Build it again. Kizimbe nate. Revive it Kizze again. bujja. Kings rule because of altars. Bakabaka bafuga olw'ebyoto. Ministry rise because of their altars. Obuweereza bugolokoka olw'ebyoto. Lives change because of altars. N'obulamu bukyuka olw'ebyoto. Abraham, Ibulayimu he built an altar. yazimba ekyoto. We belong to that covenant. Ffe tuli baana ba ndagaano eyo. The covenant of Abraham. Endagaano ya Ibulayimu. If our father was a man of altars, Bw'abanga kitaffe yali taata wa byoto, so we should be. bwe tutyo n'abaana bwe tulina okuba. In chapter 13 verse number 4, 13 olunyiriri olwokuna we read the same thing. tusoma ekintu kye kimu. After this reading, Nga tumaze okusoma ekyo, Abraham went down to Egypt. Ibulayimu n'agenda e Misiri. After he has raised the altar, Ng'amaze okuzimba ekyoto, he went down to Egypt. n'agenda e Misiri. The Bible said that there was a famine, Bayibuli egamba nti waaliwo enjala. and he went to Egypt N'agenda ne famire ye in mu search for food. n'atandika okunoonya emmere. He left the altar. N'aleka ekyoto, He went there
n'agenda e Misiri he struggled. n'alafuubana nnyo He began lying. n'atandika He ng'okulimba said his own wife that he was his sister. n'alimba nti mukyala we muganda we He became a liar there, n'afuuka omulimba awo living a life of gambling. ng'atambulira mu bulamu Christians obw'okupangapanga today abakristaayo are abalokole living a olwaleero life of gambling. batambulira mu bulamu nga bwakujingirira You can never understand tosobola kukitegeera whether their yes is yes oba ategeezezza nti and ye their no is no. oba n'okugaana kwe kuli nti agaanye But when Abraham returned, naye ibulayimu ye we yaddayo in this scripture, mu kyawandiikibwa they kino are showing us batulaga that he returned to the place where he had built an altar. nti n'addayo n'adda mu kifo kiri mwe yali yazimba That ekyoto place next to Ai, ekifo ekyo ekiddirire ayi at Bethel. ekiri e Beseri And he worshipped God. n'asinza katonda And he built the altar. He revived the altar. n'azza bujja ekyoto kye For the altar was there previously. kubanga ekyoto ekyo He kyaliwo mu ntandikwa revisited it again. n'addamu n'akikyalira buto And he revived that place. n'akizza bujja And the Bible shows us, era bayibuli etulaga as you read it downwards, bw'osoma ng'okkirira again God spoke to him. nti era katonda n'addamu n'ayogera naye And again God showed him the place and said, I will give it to you to your descendants. era mukama n'amulaga ekifo n'amugamba abo n'abali kugoberera When ndikibawa we come back to the altar, bw'okomawo ku our kyoto promises become alive. ebisuubizo byaffe biddizibwa bujja ne bikomawo When we bulamu. return to the altar, bwe tukomawo ku kyoto the voice of God is clear. eddoboozi lya katonda tuliwulira In the bulungi days we are in, mu nnaku zino ze tulimu this season we are in, bino ebiro bino bye tulimu we need to hear the Lord. tulina okuwulira eddoboozi lya katonda Can I speak to you, church? njogere namwe kanisa In the season like this, mu biro nga bino bye tulimu you need to hear the voice of the Lord. weetaaga okuwulira eddoboozi lya katonda Personally, you need it. gwe ng'omuntu okyetaaga You need to hear God speak to you. olina okwetaaga okuwulira katonda okwogera That can nawe only happen ekyo kibeerawo at the altar. ku kyoto kwokka If you don't come to the altar, bw'obanga tojja ku kyoto you listen to other people speak, ogenda kuwuliriza abalala bye boogera but you will not know what naye God is speaking tolimanya concerning ki your katonda life. kyayogera ku bulamu bwo Yet life is supposed to be guided. ate ng'obulamu bulina kuluŋŋamizibwa If you move alone, bw'oba ng'otambudde you bwekka will perish. ogenda kusikirira You will go astray. ogenda kuva mu kkubo You will ettuufu engage in deals where you will make losses. ogenda kuyingira mu bintu mwogenda okufunira loosi But if you are guided, naye bw'oba ng'oluŋŋamizibwa every step of your life buli ddaala ly'otwala mu bulamu will bwo be safe and secure. ligenda kuba ddungi You ate nga will know likumiddwa where to go and at what time. ogenda kumanya weewa okugenda era mu And budde ki because we are in the end times, era lwakuba tuli mu biseera bino this eby'oluvannyuma is very, very crucial. kino kyankizo nnyo Christians should know where to go and at what time. abalokole balina okumanya weewa okugenda era ne mu Which ssaawa ki company to team up with. bantu nabaki benina okukolagana nabo mu bulamu Amen. amiina Can I hear your loudest amen? kampulira amiina eveeyo Now, ladies and gentlemen, kati bassebo ne bannyabo I want to say a few things here. njagala okwogerayo ebintu bitono The first principle, if you Ennoni can write it esooka. down, write it, bw'oba osobola ennono esooka efuga ekyoto is the frequency of visit. okiddiriŋŋana mirundi emeka It is very important kibeera kikulu ddala for an altar to be visited frequently. okukyaliranga ekyoto kyo buli kaseera Visiting your altar frequently ogende nga ku kyoto kyo buli kaseera empowers your altar. ekyo kiba kiwa ekyoto That's ekyamaanyi why we call you. yensonga lwaki tubayita Come and we pray. nti mujje tusabeko When we call you to pray here, bwe tubayita tusabeko wano we don't substitute your home prayer altar. tuba tetugjeewo kyoto kyo kyawaka But every home naye buli maka gonna prayer altar at your home, buli kyoto kyonna ekisabibwako mu nju every personal altar buli kyoto kyasse must kinoomu have a bigger altar where it draws strength. kirina okuba n'ekyoto ekinene mwe kisika amaanyi Blessed be the name of the erinnya Lord. lya mukama ffe lyebazibwe Your local church ekkanisa yo mw'osabira is your central altar kyekyoto ekinene where you drink from, mwonywa where you tap the fire, mwolega omuliro so that you can go out there n'ofuluma ebweru eyo when you are burning. ng'oyokya He said that he makes us flames of fire. kubanga agamba nti atufuula ennimi ez'omuliro You to go out as flames of fire, bw'okufuluma ebweru ng'olinga ennimi you ez'omuliro must have
come from the altar. olina okuba ng'ovudde ku kyoto. We as pastors, ffe ng'abasumba our biggest role omulimu gwaffe omunene is to ddala keep the altar burning. kwe kukuuma ekyoto kino nga To call tukisesaamu you, for you are firewoods. kubanga mmwe muli nku You make it continue burning. n'okusigala nga museesaamu There ng'ekyoto kyaka. must be prayer. walina okubaawo essaala. There must be spiritual eyes open. walina okubaawo amaaso ag'omwoyo agalaba. Spiritual antennas must waliwo be okubaawo there antene ez'omwoyo nga for we us ziri to understand the will of God, okutegeera okwagala kwa for katonda us to know what God is about to ffe do. okumanya kiki katonda ky'anaatera okukola. Our ears and our eyes must be in heaven. amatu gaffe n'amaaso galina okuba nga galaba. And when people come, era abantu singa bajja they need to find the heavens open. balina okusanga eggulu nga lyebikufu. And that's what the devil was playing with era in ekyo the month of sitaani November. kyabadde azannya nakyo omwezi He ogw'ekumi was n'ogumu playing with an altar. ng'azannyisa ekyoto. Many churches were not praying. amakanisa mangi gabadde tegakyasaba. Many members had grown cold. abooluganda nga bannyogoze bavudde They mu were ssaala busy in their room nga balina ebyokukola bingi nnyo gye basula. thinking of what next. balowooza kiki eky'okuzzaako. Confused already. batabuddwa Disturbed in one way or another. buli kimu kibatawaanya mu ngeri omu oba endala. But when God gives us a chance naye katonda bw'atuwaayo and omwagaanya we rekindle, we revive the altar, ne tuzza bujja ebyoto byaffe, the church will reign again. ekkanisa egenda kuddamu efuge. The church will have power again. ekkanisa egenda kuddamu ebeere n'amaanyi nate. Blessed be the name of the Erinnya lya Lord. Mukama. Number 2. ekyokubiri Is it number 2? No, what I wanted to say in that line was kyembadde njagala okwogerera awo your altar should be honored. nti ekyoto kyo kirina okussibwangamu ekitiibwa. Honor that altar. ekyoto ekyo The kissengamu altar you ekitiibwa. don't honor ekyoto kyotawa kitiibwa will never work for you. tekisobola kukolera. Tell your neighbor, gamba mulirwana. others have not said so. waliwo abatayogedde. Say to your neighbor, gamba nti mulirwana if you don't honor your altar, bw'oba tossaamu kitiibwa kyoto kyo it will never work for you. tekiri kukolera. Now, number 2 ekyokubiri is your sacrifice. ye saddaaka. What makes the altar ki ekikola ekyoto have influence? nga kirina amaanyi? Your sacrifice. saddaaka gy'otadde ku The sacrifice you put on your altar saddaaka gy'oteeka ku kyoto determine the level of the fire. egeraageranya kingi ku muliro guno The gwaka. bigger the sacrifice, saddaaka gyekoma obunene the bigger the fire. n'omuliro gutuntumukira ddala. Repeat after me. The Mukinziremu. bigger the nti sacrifice, saddaaka bw'ebeera nga nnene the bigger the fire. n'omuliro guba mungi. On every altar, ku buli kyoto kyonna he who sacrifices bigger oyo ateekayo saddaaka ennene will have much fire. aba n'omuliro nga mungi And ddala. if you have much fire, era bw'oba n'omuliro nga mungi then you can have much influence. kitegeeza amaanyi olina mangi. Blessed be the name of the erinnya lya Lord. mukama libasibwe. Sacrifice saddaaka is very important. kikulu nnyo In our covenant of mu Abraham, ndagaano eno gye tulimu eya ibulayimu. there is that element of waliwo sacrifice. ekinyuso ekyo ekya saddaaka. Abraham ran to Egypt. ibulayimu n'agenda e misiri. Abraham had an altar, yalina ekyoto but he had not given a bigger naye sacrifice. yali tateekangawo saddaaka nnene. What joins us to Abraham ekitugattigana ne ibulayimu is the bigger ye sacrifice, saddaaka ennene which we find in the book of James. Go to James chapter number 2, kye tusanga mu yakobo 2 verse 21. 21. Let's play verse 21 and see. James 21. yakobo 2:21. Let's read together. Let's read together. 1, 2, 3, read. Wasn't Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Now, this scripture, ekyawandiikibwa I kino just brought it to show you something you know better. njagala mbalaga ekintu kye mumanyi obulungi. That when Abraham was ready to sacrifice his ti son ibulayimu yali yeewaddeyo okuwaayo mutabani we nga on saddaaka the altar, ku kyoto, that made him the father of the faithful. ekyo kyokka kye kyamufuula jjajja w'abakkiriza. And now era kati we are saying that we are
Abraham's grandchildren era ffe tugamba tuli bazzukulu ba Ibulayimu by faith olw'okukkiriza because he accepted kubanga ye yakkiriza to give a sacrifice. okuwaayo saddaaka. In every Christian walk, Mu buli kutambula kwonna there okw'obulokozi should be a life of sacrifice. walina okubaawo obulamu nga bwa saddaaka. There should be something done sacrificial. waliwo ekintu ky'olina okukola ng'ekyo kikoze nga saddaaka. In simple terms, mu njogera ennyangu sacrifice saddaaka is doing things kwe kukola in ebintu the way that inconveniences you, mu ngeri ekumalako emirembe but for God. naye ng'ate obikola lwa Katonda, Doing it for God. ng'okikolera Katonda. If you are in your church, bw'oba ng'oli mu kanisa if yammwe you are altar, ng'oli ku kyoto kye kya Siginoomu, learn to sacrifice. yiga okuwangayo saddaaka. Sacrifice so that the fire teekayo saddaaka can omuliro continue burning. gusigale nga gwaka. Sometimes when we sacrifice, ebiseera ebisinga bwe tuteekayo saddaaka we stop struggling tulekerawo okulafuubana ennyo because the sacrifice kubanga saddaaka has got enough power erina amaanyi to agamala put us on rest. okutuwumuza. Blessed be the name of erinnya the lya Lord. Mukama ffe lyebazibwe. Hallelujah. Amiina. Are you listening to me? mumpuliriza. Nod your head so that I may know you're there. nyeenya ku mutwe gwo otegeere nti gyeri. Maybe dozing and waliwo not aware. abasumagira. Now, ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo, let's look at it in a simple way. katukitunuulire bwe tuti. Christian walk, okutambula kwonna okw'omulokole, our journey as children of God, olugendo luno ng'abaana ba Katonda, especially in this end time, naddala mu biro bino eby'oluvannyuma, you gwe as an individual, gwe nga ssekinoomu you are going to walk ogenda kutambula a journey of sacrifice. olugendo nga lwa saddaaka. It is no longer going to be at your convenience. tekikyasobola kubanga kintu kikuwa eddembe. When we call you to pray, bwe tubayita nti mujje tusabe, we know tumanyi curfew is there. waliwo essaawa ez'okukwata kafe. We know tukimanyi getting here is expensive. okutuuka wano wanditeekamu ssente nga nnyingi. We know tukimanyi some of you abamu ku mmwe have to walk mulina otambula here and back okujja n'okuddayo because you don't have money. kubanga temulina ssente. Some of you abamu are facing challenges in one way or another. mulina okusoomooza mu ngeri y'omu eba But endala, we must do it naye tulina okukikola as a nga sacrifice. saddaaka. I'm asking you to give, era mbagamba okuwaayo knowing well you don't have. nga nkimanyi bulungi nti nammwe temulina, But we are doing it as a naye ate sacrifice. tukikola nga saddaaka. My dear wife, while you are away, mukyala wange obadde toliiwo, I gave away my salary for this omusaala month. gwange ogw'omwezi oguwedde So, ne please, nguwaayo. there is no money chua, the what chua, those the chua chua. Kyutekisi Those things, tewakyali, they will not be there this month. ebyo tebigenda beerawo omwezi guno. We shall design them towards Christmas. tujja kuziteekateeka enjala ezo nga tugenda mu ssekukkulu. Sacrifice. Saddaaka. You may say it is little or it is more, but I have told you I'm not earning elsewhere. nze mbagambye sirina bwenfuna ssente wala, oyinza ogamba ssente ezo ntono But I zentaddeyo, know naye nkimanyi every sacrifice buli saddaaka yonna provokes heavens esiikuula eggulu to answer with fire. okuddamu n'eyanukuza omuliro. And when the fire falls, era singa omuliro gwo gukka, everything consumable will be buli kimu consumed. ekisobola okumalibwawo kiba kimaliddwawo, Every burnable will be burned. buli busibe bwonna buba bugiddwawo. And I know when the fire comes, era mmanyi ng'omuliro guzze, resources gather. ebyokozesa bijja. You look at the villages tunuulira ebyalo under the project of rural electrification. ebiri wansi wa pulojekiti eya When the gavumenti. village received the power, ekyalo bwe kifuna amasannyalaze, jobs are created. emirimu gibaawo, People begin to sleep late. abantu batandika okwebaka kikeerezi, Community begins to change. ekitundu kikyuka ne kikyamuka. When you give a sacrifice, bw'owaayo saddaaka it brings the fire. kireeta omuliro. When the fire comes in your omuliro life, singa gukka mu bulamu bwo, new things will happen. ebintu ebipya bitandika okubaawo mu bulamu Oh, bwo. hallelujah. erinnya lya Mukama I lyebazibwe. prophesy new things era in your life. ndagula ebintu ebipya mu bulamu bwo. I prophesy that they begin to manifest. ndagula nti ebintu ebitandika okweyoleka mu bulamu bwo. Let me tell you, children of God, kambabuulireko baana ba
Katonda. It is easy for you to live an ordinary life. Kyangu ddala gwe okubeera mu bulamu bwa bulijjo. Ordinary life. Nga bwa bulijjo. It's very easy for you to live it. Kyangu ddala okubeera mu bulamu And bwo. it is very easy Era kyangu to ddala live a supernatural life. okubeera mu bulamu nga bwa Katonda. Are you understanding this? Mutegeera kye Are you njogerako? hearing me? Mumpulira kye njogera? Very simple. Kyangu ddala To live a supernatural life okubeera mu bulamu nga bwa and to live Katonda an ordinary life. n'okubeera mu bulamu nga bwa bulijjo. So what the devil does Sitaani kyakola to make you live an ordinary life okuleetera okubeera mu bulamu nga bwa is to bulijjo, make you feel okuleetera okuwulira muli Katonda that God is cheating you. Katonda bw'omuwa When you give God, bw'onoowaayo ebintu when you give your things to God, Katonda agenda kukukuula God is tututhing you. ng'abaali bakukuddeko. Just like those people who Manyi did mmwe before. abali babakuddeko You know it, most of you who are here. abakuzi b'ebinnyo, Those tutoothers. abo abalina kiriniki abakuula ebinnyo baali Those ones who babakuddeko. tutooth you. Babulaaza muliwo nga baali babakuddeko. How many of you are here and you are once toothed? Confidential. Omanyi bwe bakukuula toyogera. When you're toothed, you don't say a word. Ovayo ne weekazaakazaawo. You come back and just Naye nga sit bakukudde baaba. Teri But you have bulaaza been bwe to- batakuulanga. There is none of you here when you're a guy and you've never been toothed. Batukuula. They tooth every day. Haleluya. Bulaaza mukumbi haleluya. Uli bwakubeerawo. Ati It happens. Setaani bw'aba ayagala kukussa But wansi. when the devil wants to bring you down, Akuleetera endowooza it eyo. makes you think like that. Egamba nti bw'owaayo eri Katonda That mentality that when you give to God, bagenda kukukuula. you're going to be cheated. Singa Katonda taakuddemu If God does not answer you, onookola ki? what will you do? Onoowaaba Where will you report? onookola otya? What will you do? Singa Katonda akukubirayo If God does not give you weerabidde back, nti ye yayogera forgetting that He spoke, si mwana wa muntu that He is not the Son of Man, okuli to lie, newankubadde okwejjusa. not even to repent. Ate bassebo ne bannyabo But ladies and gentlemen, okubeera mu bulamu being in a life, obw'obwa Katonda. being in a godly Era life, njagala mbasabire and I want to leero pray for you today. nga sinnava ku kituuti Before kuno I leave this altar here, nze nzikiriza Katonda I believe God. okubeerawo mu bulamu obw'obwa You're Katonda going to live in a okubeerawo supernatural nga way. Katonda akwewuunyisa God is going to amaze you every day. okubeerawo ng'olunaku lukedde A day comes ne luziba bulala and it closes in a different n'ogamba way. olwaleero And you neewuunyiza say, today I've been Katonda surprised. akinkoledde. God has really done it for me. Amabuulire bassebo ne Let bannyabo. me tell you, ladies and gentlemen, Omusaala gw'ofuna the salary that you earn tegusobola kukubeezaawo cannot cater for all your needs. n'okola ebintu And by'oyandyagadde you do okukola. whatever that you're supposed to do. Teriyo musaala gumala. There is no salary that is enough. Abawandiika ssente Those people who write money, bongerako they put abaana ba only Katonda children of God. kuba kutuusa It wansi is belittling us, bulamu bwaffe our life, bwe babubala okusinziira ku kye tufuna when they count it according to what we earn, okusinziira ku peeroolo according to our payrolls, okusinziira ku beekana ke banaatuwaayo according to what they will give us. tulina kutambulira awo. Our life must not move tulina further kutambulira direction. mu divine We supply. must move in a divine supply. Ah, I feel Tebakitegedde. like preaching. Mpulira nga njagala kubuulira. Divine supply Obugabirizi nga bwa is Katonda our portion. gwe mugabo gwaffe ng'abalokole. Something bigger is what I am fighting for. Ekintu nga kinene ddala nze kye nnwanirira. Divine supply Obugabirizi obwo bwa is Katonda your portion. gwe mugabo gwo nga gwe You are omulokole. supposed to harvest Olina okukungula more than you planted. okusinga nga bwe wasiga. You are supposed Olina to wake up in amazement. okugolokoka ku makya nga weewuunya bwewuunya. You are supposed to wonder, Olina okwewuunyanga. how did God handle my situation? Katonda yakwasaganyizza atya embeera yange eno. Now, the way to connect to the supernatural Engeri yokka ey'okweyunga ku bwa is Katonda by sacrificing yakuwangayo saddaaka to the supernatural. eri obwa Katonda. When you sacrifice to the supernatural, Woowaayo eri obwa Katonda, God will come with fire. Katonda kana muliro. You will never know Tolisobola kumanya how it is working out, kikoze kitya, but it is happening. naye ate nga bwe kiri You kigenda will maaso. never know Tolisobola kumanya how you are building, ozimba but you are otya, building. naye ate ng'ennyumba yeeyongera How you maaso. are managing, Okisobola but you otya, are managing. naye ate ng'ogenda maaso. Apostle Paul said, Pawulo yagamba omutume we are struggled side by nti side. tulafuubana luuyi ku luuyi, We are perplexed, tunyigirizibwa ku luuyi but ne we are luuyi, not crushed. naye ate tetubetentebwa. Yet somehow they like
putting us down, mu ngeri emu bagala somehow we okutussa look like we are naye mu ngeri consumed, emu tulabeka nga but we are bamaliddwawo still naye ate surviving. tukyagenda mu We are maaso still moving on. tukyatambula tweyongerayo mu The maaso end times we are in now, ebiro bino bye tulimu it ebyoluvannyuma calls for that. biyita okukola To ekintu ng'ekyo connect to God. ffe tweyunga eri When you obwakatonda connect to fwe God, tugenda eri the obwakatonda supply will come obugabirizi nga bukwa when no man is expecting it. tewali agenda kuba ng'akisuubira You will have a testimony. ogenda kuba n'obujulizi Teka waggulu emikono gyo gamba Lift nti your ayi hands and Yesu, say, oh Lord my God, nkwegayiridde, kwegayiridde nyamba nyamba obulamu bwange obulamu bwange mu nnaku zino mu ez'oluvannyuma nnaku zino ez'oluvannyuma bubeere ng'ensigo. busibeere ng'ensigo Era nkusaba era nkusaba okuva leero okuva leero nze nze n'ebyange byonna n'ebyange byonna n'omubiri gwange n'omubiri gwange n'obudde bwange n'obudde bwange neewaayo neewaayo nga saddaaka. nga saddaaka Ayi Mukama, ayi mukama omuliro gujje. omuliro gujje Omwezi ogw'ekkumi omwezi ogw'ekkumi omuliro gujje. n'ebiri omuliro gujje neewaayo nga saddaaka. neewaayo nga saddaaka omuliro gujje. omuliro gujje omuliro gwake omuliro gwake mu linnya erya mu Yesu, linnya erya yesu mu mirimu gyange, mu mirimu gyange mu maka mu gange, maka mu gange byonna bye mu nkola. byonna bye nkola Nyaniriza omuliro, nyaniriza omuliro omuliro gw'obwakatonda. omuliro gw'obwakatonda Era neeyama era neeyama okutoola saddaaka okutoola saddaaka mu linnya